banywanyi bange banna DP abayita aba DP block olunaku lwajjo abagambye nti baagala mbakiikirire mbeere candidate waabwe kuba president. Ekisooka mikwano gyange abo mpangadde nabo mbamanyi mbategeera bulungi bakakaalukanyi balina ebirooto mbeebaza okundowoozaako mu kiti ekyo naye ndi mumativu. Ekisooka obusobozi bwange sirowooza nti bwetaaga okukubwako akalulu naye sirowooza nti ekyo kikusaawa eno yensonga gye tulina okusoosowaza. Nja kubasinkana mbasabe sooke tuwe ensonga zino ez'ennongoosereza mu mateeka n'okuteekawo ekisaawe ng'omusambi omu talina firimbi mu mpale nga tajjaawo ggoolo ng'ogenda kuteeba. Tusooke tukwate ku nsonga ezo. Bwe tunaazikolako nkakasa bulungi nti waliwo bannayuganda abalala balina ebirooto bwe bityo, ate ffe abavuganya tujja kufuna n'omukisa okweggalira ewantu tuteese ku nsonga eno enkulu bw'etyo, si mu ngeri ya bwannakigwanyize nakweyagaliza naye mu ngeri y'okukola ekyo ekireeta ddala enkyukakyuka ez'omuggundu n'okuba bannayuganda obukulembeze obw'omuzinzi so si obukulembeze obwaganaaga. Mu lukuŋŋaana luno tulina bayiseemu okwogera ku nsonga enkulu emu eri ku mimwa gya bannayuganda nga tusemberedde akaseera ak'akatuubagiro okusalawo obukulembeze bw'eggwanga lino gye busobola okutambuzibwamu, okukyukamu ate n'okukuuma ebirooto bya bannayuganda. Abajjukira obulungi mu mwaka gwa 2022 nga nkulembera odda oluvuganya mu Parliament natwala bannange ne tubeerako mu kafubo ka nnaku 2 okwogera ku bisoboka okukolebwa okuwa eggwanga lino omukisa okukola ebyobufuzi eby'ekisajja kikulu ebisobola okukuuma eggwanga lino obugagga bwalyo n'okuwa abaana n'abazzukulu omukisa nti tusobola okubeera mu ggwanga lino ne tukoleramu ebyobufuzi nga situbikkaanyaako naye ng'eggwanga litambuzibwako ebyo byetukka batukkaanyizaako naddala ebyo ebiri mu mateeka nga bwe gagamba. Mu kafuba ako sitwavaayo nakukkaanya ku kikyakkola naye twagamba buli muntu agende, buli kibiina, buli gurupu, buli sekinnoomu agende yeebuze ku bisoboka ate tulabe ekisobola okugenda mu maaso. Okuva olwo wayiseewo ebbanga tusigazizza akaseera katono nnyo mwaka gumu na myezi 3 okugenda mu kalulu. Nga bwe nategeeza eggwanga mu kiseera ekyo kijja kubeera kya bujega nnyo, kya butafaayo, kya bulagajjavu. Ffe abaagala enkyukakyuka okuteekako amataayi n'amakooti n'emajetesi ne tugamba tugenze mu kalulu nga tutaddeewo mbeera yonna wabaawo bikyuka mu mateeka agafuga okulonda, mu nkozesa y'obukulembeze negye buteekebwawo, ate n'abo abalina obuvunaanyizibwa, ate n'ekisinga obukulu okulinnyisa obuyinza bwa bannayuganda mu kusalawo obukulembeze. Olw'okuba nti wali kyali kikoleddwa mu budde obwo ate nga ne gavumenti emaze ebbanga kali lisusse emyaka 10 ng'esuubiza okuteekawo akakiiko kafuna ebirowoozo bya bannayuganda ku nkyukakyuka mu ssemateeka, ndowooza okulinda okwo twalinda mulimba. Kiseera kituuse ensonga zino tuzeekwatireko ng'ababaka b'abantu. Omulimu gw'omubaka wa Paalamenti ogusinga obukulu ogumuleeta wano okuyisa mateeka, era ssemateeka kituteekako nti omulimu gwaffe omukulu ekkatala ekkulu kwe kuyisa amateeka agayambako eggwanga okukulemberwa ku kuba erigoberera amateeka ate n'okutwala eggwanga mu maaso. N'olwekyo nze ne bannanga abalala bajja okuneegattako mu biseera ebijja, tulina ebirowoozo bye twagala bibeere ku mwanjo, bikubaganyizibweko bannayuganda ku nsonga enkulu ze tulowooza nti ziziŋŋamizza ebyobufuzi, ziziŋŋamizza enkulaakulana y'eggwanga,
yali tufudde basibe babyabufuzi na bannabyabufuzi. Ensonga ezo ezimu zigenda kubeeramu okukola enkyukakyuka namutaayika mu ssemateeka, okubaako ebijjululwa, okubaako n'ebipya ebireetebwa. Ensonga zigenda okuteeka ku mmeeza nga bwe mwawulira ku Lwokubiri nga ntegeeza Parliament nti nze sabbiiti ejja nja kuba ndi mwetegefu nga bampadde olukusa era ngenda kukola enteekateeka nsobole okujja mu Parliament nsabe Parliament olukusa nsobole okuleeta amateeka ago. Parliament bwe neeba empadde olukusa ate tujja kujja eri gye muli bannayuganda twongere okubeebuuzaako n'okuwa ebiteeso bino omuzinzo ogumala bisobole okuba nga bisobola okuyamba ebyobufuzi byaffe n'okukulaakulana kw'eggwanga. Mu bufunze waliwo ebigenda okukyuka mu ssemateeka mwe muli okuzzaawo ebisanja ku ebisanja bya president ebyagibwawo mu mwaka gwa 2006 mu nnongosezi zaakolebwa, mwe muli okukendeeza obugazi bwa Parliament nga bwe nambise. Twagala Parliament ebirimu ababaka nga buli disitulikiti ekiikirirwa omubaka omu ate era nga wavaayo n'omukyalo omu, naye nga tuteesa nti ababaka abakyala bazi disitulikiti balondebwe mu ngeri ya kugabana okusinziira ekibiina obululu bwe kifunye mu ggwanga lyonna kyetwayise proportional representation. Ekyo twandyagadde n'ababaka abalala bonna balondebwe bwe batyo, naye kasooke nakino tubeere ne gye bayita hybrid system nti waliwo abalondebwa mu nkola gye bayita first past the post ate n'abalondebwa by proportional representation. Tulowooza nti ebyo bwe tubigezesa bijja kuyamba demokrasiya waffe okwongera okunywera n'okukendeeza akatuubagiro k'ebyobufuzi mu bibiina ate ne mu ggwanga lirina okutwaliza wamu. Ensonga endala enkulu ensonga y'okugabana obuyinza, ensonga ya federal giyite devolution. Mu kiseera kino obuyinza bwetuumye waggulu ate tebukozesebwa. Bukozesebwa bubi, tebukozesebwa kuyamba ggwanga n'abantu ba Uganda n'ebirooto bye balina eri eggwanga lino. N'olwekyo tulina ebirowoozo bye twagala okuleeta biwulirizibwe, bikubaganyizibweko mu ngeri gye tusobola okutaggulula obuyinza waggulu buddeeyo abantu gye bali babukozese okutuukiriza ebirooto by'eggwanga lino n'ebirooto byabwe. Ensonga endala enkulu y'ensonga y'Abannayuganda ebbanga lino lyonna abadde batakkirizibwa kulonda, abatateekebwangawo omukisa kulonda. Twagala okubeerawo enkyukakyuka mu tteeka erifuga kyuka ebyokulonda, tubeere nga tusobola okubeera ne Bannayuganda abali ebweru wa Uganda nga basobola okulonda, ate n'abasibe nga basobola okulonda. Waliwo Munnayuganda omu gwe bayita Kalali Stephen mu mwaka gwa 2018 yatwala gavumenti mu kkooti n'akyuka ebyokulonda n'agiwaabira nga yeemulugunya ku basibe ate nga yeemulugunya ne ku Bannayuganda bali ebweru. Kkooti n'esalawo eggweye ku nsonga eyo n'egamba kimenya amateeka okubanga abantu abo tebabwe bamukisa kulonda. N'olwekyo tugenda kuleeta ekiteeso ekikola ennongoosa mu tteeka lyakukyuka ebyokulonda babe nga basobola okulonda. Eyo Bannayuganda gye bali ku bitebe bya Uganda ebiringa eyo 45 buli kitebe kisobola okufuuka polling station, n'amakomera buli komera lisobola okufuuka polling station, era buli candidate nga asobola okuteekayo agent we nagenda n'alaba ebivudde mu kulonda, era akikyuka ebyokulonda gasobola okuteekayo alabirira ebyokulonda mu bifo ebyo. Sirowooza nti ekyo kiba tusabye eggwanga kugenda ku mwezi. Kikolebwa mu mawanga agatuliraanye nga Kenya, kikolebwa mu mawanga nga Zambia, mu mawanga nga South Africa. Sirowooza nti kinene nnyo ng'okuggyako obwassemugayaavu n'obutafaayo n'okulowooza nti abantu abamu baddembe okukola bye bakola ne baggalira ebweru abalala. Ekyokulabirako Bannayuganda abali ebweru, ensimbi ze baleeta okukulaakulanya eggwanga zisinga ensimbi ze tujja mu mmwanyi ze tutwala ebweru. Kiba kitegeeza nti omugabo gwabwe mu Uganda munene nnyo, gulina okuweebwa ekitiibwa. So ensonga ezo n'endala zesikonyeeko
zitugenda okuteeka mu mabaga ago, era nsubira sabbiiti eno ng'etandise nja kuwandiikira Oweekitiibwa Sipiika amusabe anzikirize nsobole okuweebwa olukusa ogenda okwebuuza ku bannayuganda okuleeta amabaga ago. Properties yife bakabaka mu kutunda amataka g'ebyapa n'ebibanja era nga tukuleetedde estates ne ploti ez'enjawulo okwetooloola eggwanga lyonna ku ssente ez'owansi okutandikira kakadde kamu n'ekitundu okugeza Nakifuma Kateete 25 ku 5 ku miliyoni 1 n'ekitundu, 5 ku 10 ku miliyoni 6, Namaliri Kakuukulu 5 ku 10 miliyoni 6, 25 ku 5 ku miliyoni 1 n'ekitundu. Tulina ploti e Bugema okuliraana emabega wa University 5 ku 10 ku miliyoni 12 zokka na 5 ku 5 ku miliyoni 6 zokka nga kwoteeka 2 mu offices zaffe esangibwa Kasangati ku 10 okulira na Equity Bank. Tukyalireko leero tukutuuse ku ttaka ly'ekirooto kyo ate ku bbeeyi layisi. Ate nga Cronesa Properties tukuyambako n'okulaakulanya ettaka lyo nga tukubira pulaani z'amayumba ez'omulembe kwoteeka okuzimbira. Okumanya ebisingawo tukubire ku noti 774 12 07 10 ne ku noti 704 27 41 28. Cronesa Properties, let's guide you home. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ze Ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkozesa kyoto kino, ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwaleero ku kyoto kuno kunyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osula akabaani ne nkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya n'ompereza amannya. Naye nga sula mu kyoto kino ne nkusembera edduwa ne nkujjako ebizibu ne biba bikusumbuye. Amabanja ge bakubanjiza gonna gwe yalema okufuna okuweebwa Ajimiti ng'ompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata ne mbizinga ne mwandika kapapula ne mbisula mu nnyanja ne nsaba Allah gwe nsinza asumulule ebyo bye babikulemeredde awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna. Nsangibwa ku namba 0752 887 15 15.